Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri asimye abaami ab'eggombola n'abamyuka baabwe olw'obuvumu bwe bakozesa mu kutuukiriza emirimu gye n'abalagira obutassa mukono. Mu bubaka bw'atisse omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Alhaji Dr. Twaka Waase Kigongo mu Lubiri Emmengo ng'abaami beeyanza obwami, Maasomoja agambye nti abaami bano okutandikirawo okukakkalabya emirimu gyabwe bwe baali baakalondebwa kaali kabonero ak'obuvumu era n'abasaba obutaddiriza. Beena abaagaliza obuweereza obulungi bwe mutandika olwaleero luno. Akensuso abeebazizza nnyo emirimu gye mwatandikirawo naddala nga mulabikira mu luwalo ate n'okuŋŋaanya amakula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayi Katonda kuuma Ssabasajja Kabaka. Kyukyuluko Mannantawetwa era asimye n'akwasa abaami baggombola entambula eya pikipiki kapyata okubanguyiza nga baweereza emirimu gy'embuga. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Alhaji Dr. Twaka Waase akubiriza abaami abaweereddwa pikipiki ezo okuzikozesa mu ngeri eweesa empologoma ne gavumenti yaayo ekitiibwa era n'abakuutira okukuuma ettaka ly'embuga z'eggombola lyonna. Tubasubiramu obwerufu, tubasubiramu okukuuma wamu n'okutaasa naddala ettaka lya Ssabasajja Kabaka erisangibwa eyo mu magombolola gammwe. Kijja kuba kya kivve, muwulire, kijja kuba kya kivve nti ate omwami yakwatiddwa mu kituli ng'alemereddwa okukuuma ebintu bya baffe. Mwe mulina okusooka okukuba enduulu nga wabaddewo ababbi. Weebale nnyo. Mwe mulina okusookerwako okukuba enduulu olwo tweyambise gavumenti tukwate ababbi. Era tusaba ettaka eryo eriri eyo gye mugenda mutegeko projects nga Ssabasajja Kabaka bwe yatulambika mu 2014. Epikipiki ezigenda bakwasibwa beena alina ekitongole ekya Werinde Insurance Company mbasaba mukituukirire. Ku lw'abaami b'eggombola abasajja abakulembeddwamu tebajjukira Ibrahim Ssegawa n'akiikiridde abakyala Josephine Nalunga beeyamye okuweereza magulu nnyondo ne gavumenti ye awatali kugitiiririra. Ayi Ssabasajja Kabaka, nze Nalunga Josephine mukyala Bunjaazi neeyanza obwami bw'ompadde bwe wannonze okubeera omwami w'eggombolola Ssaabaddu mu ssaza Ssese era mpera obutakutiirira. Ayi Ssabasajja Kabaka wangaala. Ayi Ssabasajja, nze tebajjukira Ibrahim Ssegawa. Ayi beene neeyanza obwami bw'ompadde era bwe wannonda okubeera omwami ow'eggombolola Ssaabagabo Babyata. Mpera obutakutiiririra mu ssaza Tebolooli. Mu kusooka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi nga yakulembeddemu essaala yeegayiridde omutonzi ataase beena ab'enkwe. Nga tukuwanjagira era nga tukusaba omuwe obuwangaazi obulungi. Omuwonye abalaba ab'okumpi abali munda mu gavumenti ye n'abali ebweru waayo. Omuwonye abannanfuusi omu okutukulembera obulungi, okumwongera obuvumu n'obeera nga atukulembera nga bw'atukulembera bulijjo. Tusabira abaami b'amagombolola abakwasiddwa obuvunaanyizibwa bakitwale nti obuvunaanyizibwa bakwasiddwa kubeera nga baweereza abantu nga waggulu waabwe Ssaabasajja Kabaka yaliyo. Tubakuutira okubeera abeesimbu, okutambula n'abantu ba Kabaka. Namunswa era asiimye amakulu agamuweereddwa abaami be omubadde ebintu eby'enjawulo era eby'omuwendo. Abooludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti banjudde ensonga ezisinza okuvaako ebbeeyi y'ebyamaguzi ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwekalama ennyo era oludda olwo luliko amagezi ge luwadde eri bekikwatako okwaŋŋaŋa akatubagira akazzeewo. We lutuukidde leero ng'amafuta eriita emu egula wakati wa ssingi 50 n'akakaaga, sukaali agula wakati wa ssingi 40 n'akakaaga n'ebintu ebirala ebbeeyi ekaalamye ebitagambika.
Minisita w'ebyenfuna era avunaanyizibwa okuteekerateekeregwa ku ludda oluvuganya gavumenti Mohamed Mwanga Kivumbi mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku paalamenti anokoddeyo ensonga okuli omusolo ogwa sitampu eza digito ekitongole kya URA gwe kyagunjawo nga guteeka ku bannamakolera abakola ebyamaguzi ng'amanga, sukaali, sabbuuni, amazzi, sementi, soda n'ebirala ssaako omusolo ogwateekebwa ku mafuta agayingizibwa mu ggwanga nti gye buvuddeko ebbeeyi y'ebyamaguzi nti bye bimu ku ebivuddeko ebbeeyi y'amaguzi okweyongera. Mwanga Kivumbi yannyonnyodde nti URA bwe yakwata kampuni ya CISPA n'egiwa kontrakita okuteeka sitampu eza digito mu kampuni okulondoola eby'omusolo, URA omutawaana ogw'okusasulira sitampu zino yagutika bannamakolero nabo oluvannyuma obuzito ne babuteeka ku bantu ba bulijjo abagula ebintu ebyo. Ahabudde gavumenti nti mu mbeera y'akatubagiro kano URA beesasulira omusolo gwa sitampu olwo bannamakolero bagibweko omugugu omunene nabo bakendeeze ku bbeeyi y'emaguzi eyapaazizza ekisusse. Kati buli chupa enfuluma oba ya soda oba ya bia oba nsawo ya sukaali eteeka okubeerako ka sitampu ako. Bano abakola ebintu bo tebafiirwa. Kye baakoze baddidde omuwendo ogwo oguteekako sitampu eyo ne baguddiza agula. Ate tugenze okwesanga ng'abaagendeza okuŋŋaanya emisolo emingi tewaliiwo njawulo okuva le baleeta kampuni eno n'etwala okuŋŋaanya emisolo gye tubadde tukuŋŋaanya ku bintu ze bayita exercise duty ate gyongedde. Kakati be nabuuza URA tunnyonnyole nti mutubuulire okuleeta sitampu kuno kwakyusa ki mu kukuŋŋaanya omusolo mu Uganda amatema ntengo. Ku nsonga y'omusolo ogwozibwa ku mafuta, Kivumbi anenyezza nnyo gavumenti okuteeka omusolo gwa siringi 3 ku buli lita y'amafuta eyingizibwa mu ggwanga nti kino nakyo kyali kikyamu nnyo era kyekivuddeko amafuta okupaazibwa bwenkanidde awo. Uganda y'ensi yokka mu nsi kati ekyaddira amafuta gegenda okukozesa munda mu ggwanga n'egateekako gye bayita Abaganda bagita laama bagiteeka ku mafuta ensi ng'agagenda kuyita mu buyisi okukakasa nti amafuta agayita mu Uganda kwaga tegasasudde musolo tegateekebwa mu ggwanga. Ate kati amafuta gaffe gonna tuli mu single customs union tugasasulira mu mbaasa. Kati oba tokyetaaga kujja Malaba oba Busia oteekeko laama ku mafuta ne buli liita y'amafuta bano eyingira wano okugiteekako laama batwala siringi 3. Uganda buli lunaku tukozesa miliyoni 6.6 eza liita z'amafuta. Kati kampani eno y'emu yeri mu biri ebya digito y'emu yeri mu bino buli liita ejja wano egitwalako ennusu 3. Oludda oluvuganya gavumenti era lwagala gavumenti yatule kampuni n'ebitongole oba abantu kinnoomu abaagabana ku nsimbi triliyoni 1.76 gavumenti ze yafuna okuva mu kitongole ekibuuzi ky'ensimbi ekyensi yonna International Monetary Fund IMF okutereeza ebyenfuna ebyagwebwa omuggalo gwa COVID. Mwanga Kivumbi agambye nti ensimbi ezo tezaali za kulya buli wabula ekitongole ekyo kyaziwa gavumenti n'ekigendererwa eky'okubbulula ebyenfuna. Kinajjukirwa nti Minisita wa Uganda olunaku lw'eggulo yabuulidde bannansi nti gavumenti erina kinene kyesobola kukolera mbeera enezeewo nti ekizibu ky'ebbeeyi y'amaguzi okweyongera kyansi yonna olw'ebikozesebwa okukola ebyamaguzi okubeera ebyebbula era ono yawadde bannansi amagezi nti bakekkereze ebyo bye balina. Bannayuganda mbawe essuubi nti mu maaso awo ebbeeyi ejja kukka naye kati kino ekizibu kyansi yonna ebintu ebikola buto ebikola sabbuuni ebisinga tubijja bweru. Kati factories ez'ebweru e China e Malaysia n'awalala omanye ensi yonna yali eggaddewo. Kati bwe yaggulawo mulundi gumu demand n'erinnya. Demand bw'erinnya mumanyi kye kibeerawo. Muyinza okugenda ku masimu gammwe n'okebera ebintu bya America babigula batya kati. Kebera mu East African communities ebintu birinnya ebbeeyi oba tebirinnye. So ogenda okwesanga nga akabbeeyi kagenze kalinnya. Naye tubasaba nti mukakane, tubasaba mukekkereze bye mukozesa. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kibenya amateeka omupunta w'ettaka okusalaasala mu ttaka ly'omuntu eyamuwa omulimu nga tagoberedde biragiro byamuweebwa nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu atamatidde na kigenda mu maaso ekyokusalaasala mu ttaka likolebwa ebyapa eby'enjawulo avaayo ne yeekubira enduulu eri omuwandiisi w'ebyapa ng'amutegeeza nti okwawulayawula mu ttaka eryo kikolwa mu bukyamu oba tekikoleddwa mu mutima mutuufu,
omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako okubeera nga avayo n'ategeeza oluuyi olubadde lusabye okubeera nga ettaka lyawulwamu nti waliyo omuntu eyavuddeyo ne yeemulugunya ku kusalaasala mu ttaka eryo era mu ngeri emu omuwandiisi w'ebyapa kimukakatako okubeera nga ayimiriza omulimu gw'okubeera nga yawulayawula mu ttaka eryo okutuusa ng'ensonga ono zeemulugunyaako eyataddeko caveat zikoleddwako. Akakiiko ka Paalamenti akalondola gavumenti ez'ebitundu kali ka lipoota gye kakoze ne kagenda okwanjulira Paalamenti mwe kasabidde nti ensimbi eza Parish Development Model zigabanyizibwa okusinziira ku muwendo gw'abantu abeera mu Muluka so si miruka gyonna mu ggwanga okufuna ensimbi ez'ekyenkanyi. Akakiiko kano kakulemberwa omubaka wa Adjumani East Godfrey Onzima. Alipoota eyo kagikoze okuva mu kwetegereza enteekateeka eno ya Parish Development Model abula ababaka mu kakiiko ako nabo balemereddwa okugitegeera obulungi n'engeri gy'egenda okutambuzibwamu. Alipoota eno erindiriddwa okwanjulira Paalamenti era ababaka balaze obwennyamivu nti waliwo emiruka emitono ddala egitalina bantu so nga waliwo n'egyo egirimu abantu abayitirivu nga kino nno si kya bwenkanya n'akamu. Akakiiko era kakizudde nti newankubadde gavumenti yalangirira nti mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja 2022-2023 buli muluka gwa kufuna ensimbi obukadde 100 ensimbi ezaateereddwa mu mbalira ekyali mu bubage ziri obuwumbi 406 mu kifo kya tiriyoni emu n'okusoba yeetaagibwa okutuukiriza ekyo. Olwaleero n'ababaka bannakibiina kya NRM basisinkana ssentebe waabwe w'ekibiina wali ekkololo ku nsonga boogayegaye ku nsonga ezitali zimu nga neyo ya Parish Development Model kisuubirwa okubeera ku mwanjo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF kironze bannayuganda 2 buvunaanyizibwa obw'enjawulo mu mpaka eza CAF Champions League. Abalondeddwa ye Haji Abdul Lukoya Sekabira agenda okukuliramu ebyokwerinda mu mupiira club ya El Merreikh ya Sudan bwene beetuuka ne Al Ahly ya Misiri ennaku z'omwezi 18 omwezi guno mu kisaawe kya Cairo El Salam Stadium. Humphrey Mundu Watenga yalondeddwa okukulira ebyokwerinda mu mupiira club ya Es Setif eya Algeria bwene beetuuka ne club ya Horoya eya Guinea ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Mu ngeri y'emu CAF eronze Ivan Kintubayige okukuliramu enteekateeka ez'okulambula ekisaawe kya Baba Yara Stadium mu kibuga Kumasi ekya Ghana kigenda okukozesebwa mu mupiira Ghana bwene beetuuka ne Nigeria mu mpaka eza World Cup qualifiers omwezi guno. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi asimye abaami ab'eggombolola n'abamyuka baabwe olw'obuvumu bwe bakozesa mu kutuukiriza emirimu gye n'abalagira obutassa mukono. Oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti lwanjudde ensonga ezisinza okuvaako ebbeeyi y'ebyamaguzi ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okwekanama era olukiiko luwadde luliko n'amagezi ge luwadde eri bekikwatako okwanga akatuubagira eggwanga mwe litubidde. N'akakiiko ka Paalamenti akalondola gavumenti ez'ebitundu kali ka lipoota gye kakoze gye kagenda okwanjulira Paalamenti nga kasabye ensimbi eza Parish Development Model zigabanyizibwa okusinziira ku muwendo gw'abantu abeera mu Muluka so si miruka gyonna mu ggwanga okufuna ssente ez'ekyenkanyi. Ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo ku y'obujjajja akuume.